kyenneebaza ku mukulu ono Mungu gwajjuludde abadde babayita bamuzanganda samba nti nga bafuna opportunity okwogera ne bwaba ayogedde ebisongovu ebyenkanawa ng'agezaako buli ngeri yonna okulaba nti nno asembeza abantu kumpi. Nkakasa nti Tamale bangi tebamutegeera, tugenda kumutegeera ng'amaze kufa. Emu ku zo yagamba abaali babuuza nti olokoka ddi n'abagamba nti ate singa mbadde saagala kulokoka nandikomyewo wano. So Tamale abadde ayagala Katonda era nze namutegeera nnyo emyaka mingiko ne tunyumya ne mugamba Tamale obeera olimba nti olina amayembe, oli musajja mugezigezi naye abantu bakuno era beetaaga balimba. Balimba amayembe, balimba ebisambwa kalimba okubayiira oludomola bwa asidi ewakuba ennyondo n'obujambya na biki. Tamale abadde mulungi nga gwe bwesalirawo kyotwala mu Tamale ayigiriza n'asaaga naye tava ku mulamwa naddayo ku mulamwa. So tumusaaliddwa era tugenda kwongera okumusaalirwa naye ewaffe Masaka gye tuzaalibwa ffenna wadde bagenda bakutulakutulamu kati nange sikyaliwe Masaka ndi weerwengo kubanga ndi wenkoni bakutulira Kimbo mayiremu obutawera ne bagandi kati bansudde Lwengo era sijjaga nti nzaalibwa Lwengo nze nzaalibwa Masaka akati neeba Tamale abeekyotera bonna naye yafuuka disitulikita wonna twali Masaka Sembabule eri yonna naye ewaffe bagamba nti okuzaala kwe kuzuukira. So Tamale alese abaana amagezi tegasikirwa naye tuwabulawo kantu muntu kasigaza akalaga nti ono mwana wa Tamale. So tukkirize Katonda nga bwe tukuŋŋaanya abangi bwe tuti tunoonyenga ku baana bano kubanga abaana nga bwe ŋŋambye nti wano waliwo abamwagala nga yekka yasobola okuva n'aga nti ono abadde ali ono alimba naye ali wano tanjagala muwadde. Abaana bagenda kufeesinga judgment etabakwatako nga basinga okweraga ate bwe banaatuuka wali bagenda basimbira amakuuli. Nsaba tusonyiwe Tamale ffenna abali wano bw'aba alina kye yakukola kubanga omufuba omusalira omusango naawe olinda lw'olifa. Ekintu kye nnakakasa nti teweetaaga kukola nnyo okukyakiivinga bakiyita kufa. Okufa tekwetaaga kubanga okola nnyo nti nga bwe babaka ennyo ojja kulemerwa okutuuka ku kufa obanga bw'oli musiru tewali ayinza kuwona kufa. So okusonyiwa kintu kikulu nnyo abali wano n'abatulaba ku mikutu egy'enjawulo. Tamale asobola okuba nga yakunyiiza naawe ojjukiranga nti wanyiiza abalala. Abagezi bagamba nti bw'okola bw'oti n'osonga mu mwami Kanaala kati zino ennya zikomawo eno olumu lwokka lwe luli eri ate waliwo olunene nnyo olukulumiriza kyala kisajja eyo ebeekulumiriza. So tusonyiwe abaana tubayise bulungi, abaana tubaagale obanga ddala tumiisinze Tamale kati ate abaana tubeere nga tubasembeza ate tumuyigireko ebintu bingi. Tamale abadde loyo. Abantu abalinga Tamale kizibu okusubwa eggulu. Abantu abasubwa eggulu be bantu abalimba bannanfuusi. Takwagala ate n'ateeka otunnyo kungulu. Amannyo gafuna eddagala buli kaseera abantu bagasenya. Takwagala munaaka n'ateeka amannyo naye ng'akulengerera eringo era kize kati bw'oba otuba neetusensa okulaba nga wabula. Tamale tasobola kukwaniriza nga takwagala ate nekyatakwagala akikubuulira era bye bimuze ku bye mbadde mwagalira. Ate era bw'aba akwagala akwagalira ddala ne bw'asanganga mu bwana amala kukuba n'abuuza naye tuba netukubira oli tumukubidde ki. So taata tweyanzize nnyo tweyanzeeke. Ffe bannamasaka tuli bakozi era bwe tulwana n'otuuka ku nnamba emu n'oba ng'osobola omukwatako mu ngalo ate tuba situmazeeyo. So Tamale
ezanakiva asobodde okutambula ne pulezidenti mu nnyonyi y'emu, ndowooza visa tasobola kuzibala. Tetulina bingi bye twetaaga, kati abali wano ffe tusoomoozebwa. Onoosobola okutuuka ku buwanguzi Tamale bw'atuuseeko myaka 6. Emyaka si kyekikulu, naye bw'abadde watuuse ku ki? Abantu batuuka ne ku 10 nga tewali bamumanyi, naye ku 6 Tamale akimeekinze n'abaana be abamanyisizza era bajja kutambuliranga ku linnya lye. Nze mwebale nnyo, mbadde nfolowinga era yatuula nannyumizaamu. Nze yamujja mu kyalo, mwebale n'okumusipotinga nti mugezi era abadde mugezi. Era mu bantu abatagenda kutuuka mu gulu babagambe talanta mwagiziika, atali mu bavunaanibwa kuziika talanta, eyo agijjeyo n'agikozesa maximum le. So abali wano etumukubireko omungalo, waliwo omwana omuwala agikubye. Abali wano temuziika talanta, ensi ya kaakati etiisa. Naye mu kitabo kya Yeremiya essuula 1 olunyiriro lw'omusanvu, Yeremiya yali ayagala okugaana okukola bye baamutuma okukola. N'amugamba Mukama, ndi mwana muto, ate kaakati nze omuto. N'amugamba sirika, toyogera nti ndi mwana muto. Kye naakugamba nga ky'onookolanga, gye naakutumanga gy'onaagendanga. Mu mulembe gwaffe abantu batya bannaabwe, era bannaffe baafuuka ensolo, naye ate bw'oguma nabo batyamu. Sokozesa talanta yo ove mu nsi tukujjukireko ekyo. Mukulu Tamale ebirowoozo byabadde abiteeka nnyo mu bwino, era abadde antiisa nti amanyi n'okuwandiika peegi 2. Abagendako okusomera okimanyi nti olisaakinga n'ebitagasa n'obiteeka kuli ekitabo kikole volume, naye nga siga emagezi. Tamale bw'aba alina ebigambo nga bya pages, ekitabo kiwedde era agenda kifulumya. So nsaba tunoonye n'ebitabo bya Mukulu Tamale tubisome, ajja kusigala ng'ayogera. Omuntu awandiise tafa, omuntu awandiise, omuntu alikodinze ayimbye tafa. Kyemmanyi Tamale ayinza balina volume ng'ebikumi 5 oba 10. So gy'abadde abiprintingira tusaba mu bikube, ne mu kuziika tuguleko, omuntu aguleko byaguzeeko. Tamale abadde muntu wa bulijjo nga teerangirirangako nti nabbi, naye abadde nabbi mu ngeri ye, kubanga buli muntu asobola okubeera nabbi bw'aba ayogera ebigambo ne bituukirira. So nga ekintu bwe kibaawo, mugyeyo akatabo kange, akatabo volume 17 ke nawandiika emyaka 9 egiyise, n'atula ku TV n'akabasomera. Awandiika kazibe peegi 2. So ayina bye tumuyigirako bingi. Bw'ofuna idea giwandiike, bw'ogiwandiika abalala bagiimplementinge, nawe otuukirizeko ky'otuukiriza. So tugenda kuyimira ne family, tugenda kubanga tubasabira, abaana. Nagendako ku graduation y'abaana, bammanyi nange mbamanyi, ate we tuli wangu wa kumanya. So oluusi abaana oluusi batulema okunoonya bavubuka nnyo, naye abavubuka, abaana ba Tamale n'abaana baffe abalala bali wano, munoonye nnyo abantu abakulu bemwenkana nabo tebazimba ng'abantu bakulu. Era ebigambo by'abantu abakulu ab'omulembe guno n'abatulaba namwe mwenna abalikodinga, ebigambo by'abantu abakulu mubitwale nga bikulu, kubanga nabo bakulu, by'oyitamu babiyiseemu. Ngenda kubanga mpulidde nti gavumenti ebintu yabikozeeko ebisinga obungi, naye ate kyemmanyi ebirala naffe tusobola okubikwasaganya ng'abo munyuma. So ndeeseyo miliyoni 1 gyenjagala okuwa namwandu ebyetaagisaako abeere ng'abikwasaganya mpolampola. N'obubaka obwo Mukama abankuumire, tuwangaale, tufune okusoomozebwa nti bw'oliva mu nsi bali kuŋŋaana bajja kwenyiga. Fuba okolagane n'abantu, musuulire ddala eŋŋombe egamba titombuulira abantu. Abantu bantama, tusaagalira ddala eyo ŋŋombe onfu nnyo. Abatume bonna ndabye Imam Kasozi wano senso okulaba, bannabbi ne Yesu Kristo bakuŋŋaanya abantu, naye Katonda akyetaaga abantu. Kati gwani ateetaaga abantu? Kubanga bino bye tuyiya byonna ka sayansi katono, Katonda asobola okusinzira waggulu awo, buli muntu n'awulira.
nagati olwaleero olwokuna njagala kino abakigondera ne bakigondera abakikyawa ne bakikyawa naye Katonda era alondayo abantu era ndi omu ku bannamukisa be yalonda ampiseemu Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 8 ne noti 7 6 7 Pizza Origin tulya kyaddala. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sun Unity Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sun Unity Beddings balina eby'omu kisenge ebikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sun Unity Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 2 61 76 99. Sun Unity Beddings, face sanyu mu makaago.